wakulabirira jati tulaga omwami yesikyabikola tokyabikola wakita nabirekera mmwe baddiiji hajati kaakati waliyo omwami omulala oli eyo omukwese watuvaako hajati watukyawa asite booni wategeera mwami wange abeera eyo naye omwami byonna abikoze mwami wange antabiridde kati ntegedde hajati naye hajati kati ebyo mbiwulidde byonna hajati olabika bulungi mashallah omwami wange andabire hajati naye nsiimye nnyo ne mutambula mu nkuba muno ne mujjako we mujje bannanga abantu tebasiima DJ we can't take it for granted abantu tebajjukira bannange banne kambongere mwenna haga wallahi muli banjawulo mulina omukwano osaba Allah kibabalire abantu b'ensi eno tebasiima Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba bannaye tulinne Hajat Dr. Dr. nsanyuse nnyo okulaba abantu ku kyalo kuneeno kwonna kawempe bakwenyumirizaamu naddala abakyala b'ebwayise bakwagala nnyo Dr. Okikoze otya emyaka gyonna nozzaako omwaka omulala tulaba buli kiseera abakyala bakusiima nange njagala nnyo abakyala ate abakyala bano bazitula bakolwa leero bakibiina kyange kyaffe nawe okirimu kozi aba bali abatakimanyi ekibiina ekyo twakitandika nga jjajja Ichuli akyaliwo kya bannamwandu nga kirimu abakyala bangi abalwadde n'abatali balwadde naye nga basinga abalwadde kyova oli agambye nti ababiri Allah yabatutte naye nga tubeera nga tubalabirira ne Spice Diana yanneegattako kati nabo bambi babeerewo ne basiima omutima ne gubaluma nga oluusi baludde okundabako kati bo bagambye bane hajja tuludde omulabako kwe kujja ne bandeeta ne ku birabo ebyo amakula mpozi abakyala banene twali tubamanyi ng'abakyala abaali batamira eddagala n'obakuŋŋaanya n'obaleeta wamu batandika okumira eddagala n'okwerabirira tulaba nga balabikana bulungi nnyo balabika bulungi omukyala omulala ali eyo yeevaako ensi yamulemerera yali agadde okubeera ng'akwegaddako Dr. akola atya abakyala abo waliwo kyapasoni waabwe Naalongo tujja bawa essimu yaabwe bajja kutuukira bawa essimu kati Naalongo yabakumaakuma n'abawandiisa mu kibiina era webabeerawo obuyambi bwonna era tubawanga group wamu ne tubakuŋŋaanya era Naalongo oyo namu obuvunaanyizibwa alina okumakinga sure nti bamira eddagala era kubyako nagamba nti olina mira ssaawa 10 omize olina kumira ssaawa 5 omize yes kubanga ekyobugagga ekisinga bulamu ate kasobodde bwaga bumaze okujja olina kwejjanjaba yes bantu baleme okubeerawo nga bagamba nti ndwadde ngenda kufa kyovola nga Naalongo abeera bakumaakuma naffe tufuneyo kamere ne twongera obba wati kati bakola kyekirungi tebakyalerangalo tebakyalowooza kufa nedda beekolera balabika bulungi balabirira abaana nange olaba ndetedde ku byokulya mashallah ndi very happy okuba nti Allah abongedde obulamu Hajati oyambye abantu bangi ne tulaba abantu nga bakuvuddemu abalala ne bajja wanino ne bakwogerera amafuuko ne banvuma n'okunvuma kaakati gwe Hajati onaayamba onaatuusaawa nedda manyi kati kyedakola Dija sikyasemberera bennyamba oyambira eyo Katonda oteekako omuntu abeera nabo abolaba Naalongo naye ojja okuma okusemberera nnyo abantu abo nibo balina weaknesses zaabwe wekasita oyamba Allah nakiraba nti oyambye ng'akuwamu empeera nga naawe obulamu bweyongera okuba obulungi naye Hajati kati ebyo mbiwulidde byonna Hajati olabika bulungi mashallah omwami wange andabire Hajati omwami wakulabirira jati tulaga omwami yesikyabikola tokyabikola wakita nabirekera mmwe baddiiji Hajati kaakati waliyo omwami omulala oli eyo omukwese watuvaako Hajati watukyawa tokyali muntu waffe Hajati oli waffe ekyo nedda mukwano omwami wange nzeka
mwami wange si wammwe aja kyekikyo kyekyaffe tukusiimirako tukulonderako tukubeererawo watugoba nabagoba kyalina maalo hajati yatugoba tukyalina maalo amala omukwano ganzigwamu kadange nafuuka sitebooni wafuuka sitebooni wategeera mwami wange abeera eyo naye omwami byonna abikoze mwami wange anjabiridde kati ntegedde hajati gwosalira weiti of course yes ale hajati kuzumu osanyusa ate n'abantu abali abatulabo basanyusa nnyo hajati abantu bakwagala nnyo ne bwokola ensobi bagiteeka ku nze ensobi ng'eriwa mboyo adija yamwonoona adija yamwokesa nange abantu baliyimirirako ddawo ne bagaa hajati akoze ensobi ng'eriwa sitera kukola nnyo nsi nyambala nnyo obugatto ngaakaliwa oyo adija yeyamutute mu bukowekowe oyo adija yeyamukoze bwati ati oyagala ndabike bulungi ate omwami waffe muto tulina omumunyirira obulungi kubawo nnyawo kubawo nnyawo wakulu kati ontwala mu bukowekowe nga nga n'okuntwala batugamba nti no waliwo omusajja omukulu yali akwesiba kajati tonyumiza ebyo bino ebyayita sikuza mu nnaku eshishikwe bannaye hajati wakoowa embeera embi baali bannesibakate nga nafuna eyantwala mpataano yoyo hajati wange abalungi abatulaba tweyanziza mwebale kubeera naffe mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza hajati Dr. Kulthum bino byakolera abakyala muno mukawempe tobeereeyo ng'obonaabona ng'oli mukyala nga hajati waali tuukirira Naalongo ku nnamba y'essimu ya Naalongo yogerako naye yingira ekibiina tandika okumira eddagala n'okwerabirira obulamu bugende mu maaso naye nawe omulamu ali eyo era ekibiina osobola okukibeera mulwakuba nti twagala nnyo abo abaweddemu essuubi bazzeemu essuubi kale Dr. Sibula ku bantu bannange twagala nnyo abali ekikemidya bweraba nabano bagenda kumbuuza ebyabwe gegenda oba mubadde mubuuza ki hajati webale kulabirira bakyala bannange Naalongo webale kulabirira bakyala bakitalo nnyo banaye kyabakyala bannaffe inadinayiwa inamirembe namwe abasigaddewo banaye nsaba Allah abawangaaze abagumye musigale nga mukyakola emirimu emirungi ngaera gye mukola ate banaye bakyala mubale kwerabirira banaye nga munyirira ajati banaye abakyala nga banyirira kizaamu amaanyi olabiridde bulungi abakyala webale nnyo okukola omulimu ogw'amaanyi hajati webale kubeera mukyala mulungi ku kyalo ale kubeera mukyala mulungi ku kyalo ate webale kunyirira banaye we noosaze kaweyisi banaye nsanyusa nnyo okubalaba tweyanziza tweyanzeege webale nnyo kunsanyukirako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukama mulungi ekiseera kyonna beeraze banensanyusa nnyo okubalaba ate mujidde mu kaseera nga neetaaga okumbudaabuda siwe mama Naalongo yabagamba mbadde nina lubyamira nga nzita nga ndi wansi era nafulumyeko ndooza ggulo kyokka ate ne muleetera ddala ebintu ebizzaamu omusaayi obiraba fruitsi kasupu k'enkoko siryanga nakumere okuva enalwala kati ngenda kulya ku ttooke ndye kamonde bannange Allah abagaggawaze abawe ssente abawe obulamu obulungi amiina banenga kitalo nnyo ne munenga temumbikirako Naalongo yamanyi obutambikira n'omugamba ate mukyala wange olinga sikyamulaba munnange yafa n'ogamba yiye mumbikirako nze mwenze batwafuuka ba Luganda banna ekintu kye si kirungi ne tusaba Mukama aleme tuttamu ate balala twongere obulamu twongere okwerabirira amiina bannaye nsiimye nnyo ne mutambula mu nkuba muno
ne mujjako we mujje bannanga abantu tebasiima DJ. We can't take it for granted. Abantu tebajjukira bannange. Banne kambongere mwe nahaga wallahi muli banjawulo mulina omukwano osaba Allah kibabalire. Abantu b'ensi eno tebasiima. Era nze mwafuuka baganda bange bamama bange basenga bajjajja bato bange baana bange buli kimu nze mwenze naye nsiimye nnyo era mumpoze ebbanja ate eri amangu mangu tujja ku Mande ogambe Mande eno ku Mande inshallah sawa mmeka ku Mande regulo abadde atugambye mukaaga wonna we mutugambire sawa ku mwenda tujja kuba tutuuse inshallah. Ne Anwar yeesiimye nnyo kakeeki ke mwebale kulabirira mami we ne ku switi ndooza nja muwakaalye muyitirivu nja kumuwaako tweyanza gye tweyanzeege. Amiina kujja nga mwina akala akaterekeka ng'empozi Hajati ensonga zaffe ze tulina si za mawulire okay kale bamawulire kasooke bamalirize bagende twogeremu akaffe. Okay, tukole ndoza kabay. Kale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badaye ono Nalongo akunga abakyala. Mbadde nga mumumbuuza leero muleese era tuli wanene wa Hajat Dr. Kulthum. Buli mwaka abakyala banene baddiza dokta era balaga okusiima. Nalongo abantu bangi tebasiima naye bambi nze nkwebaza. Alhamdulillah. Buza kubataba ku Kike Media. Nkonitya? Babuzeeko. Bane nsanyuse nnyo bawuliza era mukyala Adija neyanza nnyo okubanga osanyuse nnyo okubanga tuzze ewa Hajat Kulthum. Hajat tubadde tulina okubanga tumuddiza olw'ebirungi byatukolera. Ku byo bye yabakolera byebiriwa byatukolera Hajat yasanga abakyala bali bubi okuva etwakwatagana ne Hajat abakyala bangi balabika bulungi kale kuba nti abamu Mukama abajjulula ebiteeka nti muntu aba alina okukola ki okufa naye ng'ebintu Hajat byatukolera bingi nnyo ne Hajat Sophia Kenyangi ne Spice Diana omwana oyo omuto era Spice Diana abadde yatambulamu ng'ali China naye nga namusuubiza nti njaga okulaba ku muganda wange era nendaba nga ntegeka abakyala tugende tulabe omukyalo oyo era tumwebaza okuzaala omwana omulungi bwatyo okubanga alina omutima omugabi kiwulira era Hajat Sophia twakavayo ndooza nnaku nga 5 era nga naye tumusiima ebintu byakola ki byatukolera kati kyova ne Lujja twagendayo Lujja oyo omwana Lujja akola nnyo Adija Lujja akola nnyo nnyo nga bw'okiwulira omwana Mukama amwe n'abalongo amuwa abalongo. Bane njagala okwebaza Spice Diana nti webale kubeera part of this team njibaddeko ebbanga ddene newankubadde tetusisinkana ate era nawe Adija tukwebaza naye very soon inshallah bino si bya team Spice Gadget si bya Shibaholic bino byakuyamba bantu. Njagala okukwebaza nti webale nnyo okubeererawo abakyala baneeno era nze nga nze Hadija ndi musiimu nnyo Nalongo kati muzaako ki guno omwaka mutegeseewo ki gwe n'abakyala? Guno omwaka njagala kulaba nga nkwatagana ne Hajat tulabe nga abakyala abongeramu atusakire abakyala asobole obongeramu ku busente bakole wabamu babagoba ku kkuba ebintu babitwala era bali waka tebakola bambi kakati abantu abali eyo mwenna abatulaba nti manyi nti obeera eyo ng'onoonya wooteeka akasente weewano wennyini otuusa awantu awatuufu kubira ku Dr. Hajat Kulthum essimu nkubiraako ate tubeere nga tukwasaganya ensonga eno bulambalamba. Abakyala babano beetaaga okubeera nti nno basindikibwamu amaanyi bayambibwako ate basobole okubeera nti nno bayimirirawo banenjagala abakyala bannamwandu abaami baafa so ebyo byonna byetaaga okubeera nti no bikolebwako. Bannayimwe bale nnyo okutulamu bale kusubscribinga nyenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Hello.